Kwebazizza nnyo njagala okwebaza nnyo abaana be High Wycombe mu Buckinghamshire Kaiza Lule ne Kaana temujjanga okwo emiti emito gye gigumiza ekibira kati katwewombeeke ng'omubuulizi waffe Mwami Alex Mutyaba asabira omukolo. Nabo Muteesa tuteyanziza omukisa guno gw'ompadde katusabe. Taata omulungi tukwebaza olw'ekiseera kino ky'otuwadde okuba nga tusobodde okukuŋŋaana nate okwogera ku nsonga ya Mailo etadde emitima gyaffe waggulu nga tuwankawanka. Okusooka byonna tukwebaza olwa Kabaka waffe nga twamulabyeko ng'atambula Mukama kyatuwadde essanyu era tukwebaza ne speech gyakola ne tukweza emabega ne tuddamu essuubi Mukama. Ebisobye muffe Mukama tubiteeka mu mikono gyo naye okusinga byonna tukusitula okuwa obukuumi Mukama Kabaka waffe n'Obuganda bonna era tukusaba Mukama olugendo lwaliko lusobole okuba olw'omuganyulo mu bulamu bwe n'okuteekerateekera obwakabaka bwaffe. Taata obulungi tuyimusa ensonga ya Mailo mu mikono gyo Mukama. Ffe ng'Abaganda, ffe ng'abantu tetumanyi kigenda kuggweera naye nga tutemaatema ekkubo Mukama tuwe okuteesa okulungi, tuwe okuwuliriza obulungi nate okulaba nga tuteekateekawo empagi ennungi esobola okuzimba Obuganda okuba nga bugenda mu maaso kubanga watali ttaka tewa Buganda. Era tukimanyi Mukama tojja tuwanguza mu byonna. Tukusaba obeere omukiise omukulu mu lukuŋŋaana lwo Mukama otuwe ebirowoozo ebirungi era sobole okwawukana nga waliwo ensonga ennungi ennuŋŋamu eruŋŋamiziddwa olw'olukiiko luno. Era tukusaba Mukama buli muntu yenna asobodde okukiika mu lukiiko luno omuwa omukisa, omuwa amaanyi, omuwa okutegeera, omuwe n'amagezi Mukama byonna ebigenda okuteesebwa. Ebyonna tubisabye nga tuyita mwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Tweyanziza nnyo essaala eyo. Kati bannyabo ne bassebo nsaba munzikirize nti ky'omubaka waffe Oweekitiibwa Ronald Lutaaya ayanjula abagenyi ba. Neyanziza mukiise wa North London eyeddira enjaza mukiise neeteese Dorothy Mukasa Oweekitiibwa Joseph Kawuki Oweekitiibwa Engineer Moses Guy Mayanja Oweekitiibwa Katoka Jubi Oweekitiibwa Margaret Muwonge Mukungu Peter Zaake Permanent Secretary mu Ministry ya Gavumenti ez'ebitundu n'ensonga ez'ebweru abalangira n'abambejja
n'omusukkulumu namulabyeko Archdeacon Emeritus Kajumba, abazaana n'abasajja basaabasajja mwenna, abakungu basaabasajja abali kuno, tubasanyukidde olwaleero. Kino tuli mu kigango. Ekigango tubeera mu kuyiga ne mu kusoma. Ensi zino eza Bulaaya obugunjufu mu kukulembera abantu batugamba nti kwatandika mu kyasa ekyo-18. Ekyewuunyisa mu kiseera kye kimu e Buganda we twaviira mu mirembe emikaabya ne tuyingira mirembe emiteesa. Si buli omu eyagattibwa ku Buganda okukola Uganda eyali atuuse mu bugunjufu obwo bwe twali tutuuseeko. Abamu eky'omukisa omubi bakyayavula, naye tujja kugezaako kukola ebigango tubajjeyo. Naye bangi nnyo bagenda batuuka ku leve eyo. Ekigango kino gwe mulimu gwakyo kusomesa. Tukikola oba tukikoze okunyweza okutegeera wamu n'obugunjufu, naye ate era okusobozesa okusalawo ffe kye tugenda okukola, nga tusalawo nga tulina obumanyi. Ate era kye tuba tusazeewo nga Bayibuli bw'egamba, ne bwe tufiirwa tetukyuka, kyekyo kyekyo. N'olwekyo tuli ba mukisa okubeera n'abantu be tulina abagenda okutuyamba okutubangula mu nsonga eno ekwata ku ttaka ly'e Mailo. Nga sinnaba kuyita Oweekitiibwa, mbadde njagala kuyisaawo kalango katono nti bannaye tulina certificate za Buganda. Tuzirina era bw'oba ogyetaaga wandiika erinnya lyo mu chat n'endagiriro zo tujja kutuukako. Kikulu olw'okubanga mu certificate omwo muvaamu obuwagizi obuyimirizaawo Obwakabaka. Ebirala nja birekerawo ekitiibwa. Kati njagala okwesa omukisa guno okubanjulira Oweekitiibwa Joseph Kawuki, ng'ono ye minisita wa Ssaabasajja Omubeezi owe Ministry ya gavumenti z'ebitundu, entambula za Kabaka n'ensonga ez'ebweru naddala ffe ezikwata ku ffe. Ssebo Oweekitiibwa tukwaniriza akazindaalo kagenze gy'oli. Nense nnyo ssebo Oweekitiibwa Ronald Muyinda Lutaaya. Nsanyuse okulaba abeekitiibwa abalala bakwegasseeko okuva mu masaza ag'enjawulo. Nsanyuse nnyo okulaba abamyuka bo Oweekitiibwa Lutaaya, abakungu abaweereza ku lukiiko olw'essaza ly'e Bungereza ne Ireland, n'abantu ba Ssaabasajja Kabaka mwenna. Era mbalamusizza nnyo bannange. Mwebale kola nteekateeka eno ey'ekigango kubanga era Oweekitiibwa Lutaaya wakkaatiriza. Wakati mu kusoma tuba n'okuyiga ne tubaako n'ebyo bye tusobola okuba nga tutuukako.
Mu ngeri y'enjawulo mukkirize nsooke n'okutuusa okwetonda okw'enjawulo. Ebbanga lyonna tuzze tuwuliziganya n'Oweekitiibwa Lutaaya n'okutuuka akawungeezi k'eggulo. Era bwe twasaba Oweekitiibwa Christopher Bwanika Ssaabawolereza Minisita wa Gavumenti ez'Ebitundu okutukolera enteekateeka ey'omusomo, yakola n'amaanyi mangi n'atuteekerateekera bulungi entanda. Ekyokusalira olunaku lwa jjo akawungeezi omukadde Saison Namusisi Bwanika nga ye maama azaala Oweekitiibwa Christopher Bwanika era nga ye nnamwandu w'omugenzi Musa Bwanika yali Ssaabakaaki wa Ssekabaka Muteesa mu lubiri lw'e Baamunaanika mu myaka gy'enkaaga yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Kale nno ne kiba nti Oweekitiibwa Bwanika tagenda kubaawo mu buntu, nekyokka olw'okuba eggye lya Kabaka teriggweerayo ddala, entanda ye ejja kutuuka. Nsaba tusooke tusiriikiriremu tujjukire omwoyo gwa maama Saison Bwanika. Omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamusa ekisa. Era omugenzi tujja muziika nkya emmende mu Busiro mu ggombolola ya Mumyuka Wakiso. Bassebo ne bannyabo nga nvudde mawulire ago agatali malungi, mukkirize bategeeze nti Ssaabasajja Kabaka gy'ali alamula Obuganda. Lwawo tuzze ku ttaka naye nja kusooka batuuseeko bifa ku Ssaabasajja Kabaka kubanga ye mugatta. Yagatta nze ekiseera kino asinzidde essingo. Nammwe abali mu masaza agatali gamu nina okusingira ddala ab'e Bungereza. N'olwekyo ekyo kikulu nnyo, Kabaka gy'ali alamula Obuganda. Era mu kaseera kano ali Bungereza, ali Bugirimaani mu Nsaasire. Bugirimaani Ssaabasajja Kabaka yagendayo lwa nsonga bbiri, kusookera ddala okusinkana bammemba ba Kabaka Foundation. Tumanyi bulungi sabbiiti ewedde era mwalaba omukungu Kaggwa Ndagala yali naffe n'atunnyonnyola bingi ku bikolebwa ekibiina kya Kabaka Foundation. Era Kabaka ayagala kubeera nti emirimu gyakyo gyongera okubeera nga gikakata n'okwongera okugaziwa olw'obuvunaanyizibwa obutali bumu. Era ne sabbiiti eno bannaffe baatandise kaweefube okukuŋŋaanya omusaayi kubanga mu Uganda temukyali musaayi olw'omuggalo, amasomero gasanga tuwa omusaayi ne Uganda yonna nzigale. Naye Kabaka Foundation yatandise ng'ekolera ku ddaala ery'amasiza baatandikidde na Buddu. N'emirimu emirala mingi bagikola. Ekyo beetaaga okufuna abanywanyi abajja. Eyo ensonga emu eyatutte Ssaabasajja Kabaka. Ensonga ey'okubiri, Katikkiro zaatutegeeza lunye nti Ssaabasajja Kabaka alina obulwadde bwa allergy obuva ku bino ebintu ebikozesebwa mu kwetanga obulwadde bwa COVID-19 era obumukosereza ddala. Era abasawo be bafuba okulaba nti allergy eyo bagirwanisa. Naye nga tumanyi obulungi obulwadde buno bwa COVID-19 tusuubira tujja kuba nabwo emyaka mingi ddala. Twetaaga kusala amagezi ebeera allergy tunaakola tutya n'ebirala byonna. Awo nno abasawo bamuwadde amagezi n'okubaako n'abasawo abalala abakugu baalaba ebigirimaani. Era ensonga nayo ejja kubanga etuukirizibwa. Era mukkirize nkose n'omukisa guno olw'okuba mubeera munaayira. Mbategeeze nti ne bwe kitandibadde ekyo, Ssaabasajja Kabaka bulijjo emirundi mingi atambula n'ava mu ggwanga kugenda emitala w'amayanja. Atambula n'ava mu lubiri n'agenda mu bitundu eby'enjawulo mu Buganda, oluusi nga si mikolo mitongole egirangiriddwa mu lwatu, kyokka era atambula n'agenda n'ebweru w'eggwanga. Ekyo kikulu ddala. Era buvunaanyizibwa bwa Katikkiro nga Ssaabasajja Kabaka asiimye okulangirira nti oba olugendo olwo alulangirire mu lwatu oba nedda. Yabawo ekyokulabirako kimu. Mwaka gwa 2019 Ssaabasajja Kabaka yajja e Bungereza. Era munajjukira bulungi nti yeetaba ne ku mbaga ya muganda we Omulangira Herbert Kateregga. Naye olugendo olwo terwalange tumawulirako nti Katikkiro alulangiridde. Zezimu ku ngendo Kabaka atambula, asobola okutambula agenze kuwummula oba okukola emirimu gya Kabaka Foundation oba olw'ensonga endala yonna. N'olwekyo ekyo nkibabuulidde okubagumya ti si buli tulaba Kabaka ng'afulumya olubiri tuteekwa okubeera nga tweraliikirira n'okwewanika emitima, kubanga waliwo oluusi abatamanya ngamba abagufudde omugano nga buli Kabaka lwafuluma olubiri ate batakuta ensonga mu ngeri ezitali zimu. Era abantu bafumanyi bafunye ebizibu, abapuresha balwadde zeeyongedde, abafudde bafudde.
olw'embeera efaanana bw'etyo ensonga lwaki njagadde okubayambako. Nakati bassebo ne bannyabo nga ntuuse ku nsonga etuleese olwaleero. Kikulu nnyo abantu abawangaalira ebunaayira nammwe okumanya ebikwata ku ttaka, ettaka erya Mailo oba n'entereeza endala yonna. Era olwaleero tujja kufuna entanda mu bujjuvu. Naye nga tusinnaba kubanjulira musomesa waffe ow'olwaleero Oweekitiibwa Christopher Bwanika gwe yatisse entaana. Mukkirize njogereyo ebigambo bitono nnyo ku nsonga eno. Sookera ddala, mmwe abali eyo abamu ku mmwe muyina ettaka ng'abantu nga liri eno ewaffe ku butaka oba mu Uganda naye n'okusingira ddala mu Buganda. Mbasaba buli omu alabe nti nno obwannannyini bw'ettaka eryo abulina mu mateeka. Ng'ettaka eryo oyinza okuba n'ekyapa ekya Mailo oba ekya freehold, oyinza okuba ng'olina ekyapa ekya lease, wekakase nti ekyapa ekyo ddala okirina kiri mu mannya go. Naye ekirala, oyinza okuba katugambe nga w'olina obwannannyini toyinaawo kyapa ng'oli ku kibanja, wekakase nti omwaka tegukuyitako atusasudde busuulu, kubanga mu mateeka agaliwo kati e Uganda singa omuntu omala emyaka 3 nga tusasudde busuulu, nannyini ttaka aba wa ddembe okubeera ng'ekibanja ekyo akitwala. Awo nno mbasaba ensonga eyo mugitwale nga nkulu ddala. Ekyokubiri, era mbasaba balina ettaka kuno okwaffe mulabe nti mulissaako enkulaakulana erabika era esoboka wadde nga muli eyo. Ekyokulabirako oyinza okusimbako ekibira ky'emiti ekibeerawo ng'akabonero akakuuma ettaka eryo. Kuba batandika okutema emiti omuntu abuuza aliwo nti lwaki batema emiti mu kibira kya gundi? Osobola okusimbako emmwanyi kubanga nazo za buwangaazi, oba okussaako enkulaakulana endala okusinziira mu busobozi bwo. Omuzungu bino nno abiyita effective occupation. Era bannamateeka bagamba nti occupation eri 95% of ownership. Awo nno mbasaba ensonga eyo nayo nkulu. Ate era mbasaba buli alina ettaka afeeyo nnyo okuwuliza eri bifaako. Laba nti nno oli eyo niyo okutukuli eno obaako omuntu oba abantu oboobuuza abaaye ettaka lyange liri litya, osobole okumanya kubanga abakumpanya bangi. Ennaku zino ekigambo bukumpanya bagenze bakinafuya ne bakiyita abagezigezi, naye bwe tuba bugezigezi bubeera bukumpanya. Ate era n'ekirala bwe kiba kyetaagisa bannamateeka okukola ku nsonga zammwe ez'ettaka eno e Uganda, mulabe nti mukozesa bannamateeka abatuufu. Mu Uganda bannamateeka bangi abalungi naye n'abayaaye bangi n'abalyake bangi. Era eno y'ensonga lwaki Ssaabasajja Kabaka yasiima n'okuzzaawo ekitongole ekiwolereza Buganda Royal Law Chambers okuyamba abantu okubeera nga bafuna obuwolereza obuli ku mutindo ate nga babufuna mu nsimbi ezisoboka. Yemu ku nsonga enkulu wadde waliwo n'ebigendererwa ebirala bingi nnyo. Kuba munnamateeka omuntu amwesiga n'amuwa ssente z'amuyambe ate abamu ku bo n'amaliriza ng'amubbye. Kamalirize n'ensonga nga nsemberera ensonga ya Mailo yennyini nga gyenkuwonako. Sookera ddala muwulira ebintu bingi, waliwo abaagala okussaawo okuggyawo ettaka lya Mailo. Balina ensonga ndowooza nga 3 ze beekwasa. Ensonga esooka bagamba Mailo eziŋŋamya enkulaakulana. Nze kambabuulire ekintu ekyo ekyamangu ekiyinza okuddamu abantu bano oba okubayamba nga mubannyonnyola. Okusookera ddala bw'ojja mu Uganda, Buganda yeesinze okukulaakulana wadde Uganda yeesinze okufuna okunyigirizibwa ebbanga lyonna, yadde yeesinze okufulugunyizibwa naye ekulaakulanye okusinga ebitundu ebirala. Naye wali ensonga ya Mailo. N'olwekyo tusobola gamba nti Mailo ekotogera enkulaakulana. Singa ekitogera enkulaakulana gyeteri bandibadde bakulaakulanye nnyo okusinga wano e Buganda. Ekyokubiri, batugamba nti Mailo yevaako enkaayana ku ttaka. Enkaayana, ettemu n'ebirala ebiri ku ttaka ekyamazima tebiva ku Mailo, naye biva butagoberera mateeka, obutali bwenkanya n'ebintu ebirala bingi ebikolebwa. Kyokulabirako wenjogerera kati mu Uganda enkaaya ettemu eryekuusa ku ttaka olwaleero lisinga Lango. Elango teriyo ttaka lya Mailo, bali ku ttaka lya communal ownership. N'olwekyo singa yali Mailo ebyandibadde bisinga wano ng'ate Elango tebikola ki? Tebiriiyo. Naye ekyokusatu kye batera okwekwasa, ennaku zino nawulira mukama waffe atukulembera mu nsi agamba nti Mailo si ya nnono. Buli ayinza okukyogera bw'atyo nti Mailo si ya nnono nga ye isigamye ku byafaayo nga bwe yagamba nti yatandika mu 1900.
n'ensi eno Uganda okubangibwawo yava ku ndagaano y'1900 kwe kubangibwawo mu 1962. Ekyo kimu. Ekyokubiri, bwe twaba akuzzaayo ttaka ku mbeera ey'ennono ate olwo ettaka lyonna ery'omu Buganda libeera lya Kabaka na ly'abantu ba mu Buganda. Bano bonna abazze baligula oba abazze balitwala mu ngeri ezitali zimu baba balina okulireka ne bavaawo ne balitulekera, Kabaka n'asalawo engeri gye liddukanyizibwamu. N'olwekyo omuntu tasobola kwekwekamu ekyo okugamba nti nno adibya oba ajjawo ensonga y'ettaka ya Mailo. Mu kiseera kino mukkirize okukubadde kusunako obusunyi butono, naye nga nabategeezezza Ssaabasajja Kabaka yasiima n'atuddizaawo ekitongole ekya Buganda Royal Law Chambers okuva lwe yakizzaawo mu Julaayi wa 2020. Weewaawo ng'abadde ebisomoozo bingi naddala ebyekuusa COVID-19 n'ekiwozezza emisango mingi ddala. Tuli ba mukisa nti ekitongole kino tekinnaba kuwangulwamu musango gwonna mu minene n'emitono gye kiwozezza, era weewaawo nti kkooti zitambula kasoobo. Emisango egyakatyemulwa giringa 10 gyekyetabyemu, naye gyonna kigiwuuse kuva. N'ogwakasembayo bwe bw'ettaka lya Jjinja Mawuuno ery'Abalangira eriyina abantu abaali baagala okulitwala mu lukujjukujju, naye kkooti yayimirizza ebyo byonna ebyakolebwa. Kyokka ate era munnamateeka ono akulira ekitongole kino, Ssaabawolereza gw'atusindikidde, tatandise mu 2020 okukola n'ekitongole kya Ssaabawolereza. Atutte emyaka okuva ddala mu 2013 yayingizibwa mu Bwakabaka n'abeera nga munnamateeka akolera wansi wa Ssaabawolereza era minisita wa gavumenti ez'ebitundu. Atunaana kufuna chambers okugaziwa kukola mirimu egitali gimu. Era mu kiseera ekyo emisango mingi gye muwulidde egiwanguddwa, omuli n'egyo egirudde nga mujjukira bulungi omusango gwa famire ya Chwa ewaabira Kabaka ne Buganda, n'emirala mingi nnyo gizze giwangulwa. Waliwo munnaffe Malema Biriizi azze ameggebwa ebigo n'abalala bangi. Munnamateeka ono yabadde akulemberamu ku ludda olwa wansi wa Ssaabawolereza na Ssaabawolereza gwe mutwe oguli waggulu. Mukize mu kiseera kino banjulire Twaha Mukasa, munnamateeka wa Buganda akulira Buganda Royal Law Chambers, era nga yagenda okututuusaako ettu eryandibadde lisosotoleddwa Oweekitiibwa Christopher Bwanika asobodde kuba naffe olw'enjega yaguddeko. Ssebo Twaha tukwagaliza obuweereza obulungi. Twaha ono munnabuddu yasibuka. Mwebale nnyo, mwebale ddala okumpuliriza. Katonda ne Buganda omwoyo gumu n'emmeemeemu awangale ayi Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda. Tweyanziza nnyo, nsanyusa okubawuliza. Amannya nze Mukasa Twaha nga ndi munnamateeka omujjuvu mu kitongole kya Buganda Royal Law Chambers, nga ndi wansi wa Ssaabawolereza wa Buganda Oweekitiibwa Christopher Bwanika. Mukama wange yabadde ateeseteese bingi nnyo eby'okubabuulira, naye olw'ekikangabwa ekyaguddewo olunaku lwajjo tasobodde kubeera nti nno abatuukako. Nange mbadde nva kuziika eyo, era kyemuva mulaba nti ne ntudde mu mmotoka nsobole okubatuusaako obubaka. Bingi ebizze byogerwa ku nsonga y'ettaka mu Buganda. Weewaawo era n'emisango mingi nnyo egizze giwaabwa ng'abamu bawaabira Ssaabasajja Kabaka oba ne Ssaabasajja Kabaka okuwaaba ku nsonga z'ettaka. Njagala obbagumya nti wadde emisango mingi egiwawaabirwa Ssaabasajja Kabaka, nti emisango gino gyonna tugikutte era tubakakasa nti emisango gino tujja kugiwangula. Mpozzi okubabbirako akatono nti ku misango gye tulina egisukka mu 2 nti emisango nga 19 gyekuusa ku bukumpanya abantu be balina eri ettaka lya Ssaabasajja Kabaka, nti omuntu aba n'ekibanja najja ne yeewandiisa ne mumukakasa ng'omusenze, ne wayitawo emyezi 2 n'omulala najja n'endagaano ku kibanja kye kimu, era gyegyo emisango gye tusinga okuwoza, naye tubakakasa nti nno tujja kugiwangula. Bw'ojja mu Uganda tulina amateeka gaateekawo enkola za mirundi ena omuntu gy'oyinza okubaamu n'ettaka.
ekisooka that is okubeera tenant, that is customary tenure, okuba nti nno oli musenze gwe tumanyi nga squatter. Engeri endala omuntu gy'ayinza okubeeramu n'ettaka lirina kuba nga lya Mailo Land nga lye tulina wano mu Buganda. Waliwo freehold, eyo ng'egabibwa gavumenti oba local government oba district land board yonna, ne lease, eyo lease yeegabibwa omuntu yenna. Gavumenti esobola okugaba lease, district land board zigaba lease, Kabaka agaba lease ku ttaka lye, naawe omuntu ssekinnoomu ku ttaka lyo osobola okugabako lease. Kati nga ngenze ku ttaka lya Mailo, ettaka lya Mailo erisinga kye twandigambye nti ebitundu 98 ku 100 liri mu Buganda. Weewaawo Embale, Ebugisu waliyo ebyapa bya Mailo, waliwo n'ebitundu ebirala ebitali mu Buganda erina ebyapa bya Mailo naye nga bitonomu. Wano mu Buganda ebyapa bya Mailo tulina bya mirundi 2. Erisooka gye tuyita official mile. Official mile lyeryo ettaka Ssaabasajja Kabaka lyalina nga ofiisi ye eya Ssaabasajja Kabaka. Wano tukiyita Kabaka of Buganda in his official capacity as the Kabaka. Ayina ettaka lingi square mile 305 naye ettaka eddala eryadda ng'eryamagombolola. Ettaka eryokubiri mu kika kya Mailo gye tuyita private mile. Nze ng'omuntu ssekinnoomu oba ggwe oba omulala ow'ekitiibwa Kawuuki ani yenna osobola okugenda n'ogula ekyapa kya Mailo ng'okiguze ku muntu. Kakati ensonga y'ettaka lya Mailo eno ereesewo obukuubagano oba yentuufu erina okubeerawo mu Buganda. Ow'ekitiibwa Kawuuki alambuludde ensonga gavumenti zeereeta okuba nti nno baagala okuggyawo Mailo. Ensonga ezo 3 azirambuludde. Esooka okuzingamya enkulaakulana, ensonga ey'okubiri evaako enkaayana. Ffe tulowooza nti nno obuzibu si ttaka lya Mailo, ate abasinga bagamba nti engeri gye baagabamu ettaka mu ndagaano ey'Olukumi tiyali teyina bwenkanya. Weewaawo oyinza okugamba nti kituufu naye ate kuffe abamu tetwaliwo, naye ng'ensonga ze basinziira kuba abaaliwo mu biseera ebyo batunuulira embeera nga bwe yali mu Mailo nga bw'ogiraba ya Mailo Land. Yawa abantu abatasukka na 2 ettaka. Naye bw'ogenda okukizuula era yabawe nti Mailo bisukka ne mu miliyoni 15. Nti oyinza okwesanga nti omuntu bamuwa square mile 10 ng'alina ekyapa kimu kye bamuwadde, naye kati square mile eyo yakutulwakutulwamu nedda mu zi-ika, bw'eva mu ika nazo ne zikutulwamu ne tugenda mu zi-decimals, nti osanga nti ekyapa kimu kati kiriko ebyapa ebisukka mu 100 n'omusobyo. Kati naawo bwe tugambira nti abantu bakutte ssente zaabwe ne bagula ebyapa. Si Baganda bokka wabula n'abantu abalala abatali Baganda. Kakati obuzibu bwa Mailo tugamba buli ludda wa. Ffe tulowooza nti abantu abaleese ensonga eno batujja ku mulamwa nti omuntu alina ekyapa kya freehold kye yajje mu gavumenti tekirina njawulo na muntu yagenze wa munne n'amugulako ekyapa kya private mile. Nga mumanyi obulungi nti ne Ssaabasajja Kabaka yennyini alina ettaka erya private mile ng'omuntu, ate ne wabaawo ne official mile gy'alinanga ofiisi ye. Era ettaka eryo teritundibwa era eryo lyagabako liizi, Buganda Land Board yeririnako obuvunaanyizibwa. Ate private mile ye gy'alina nkuluze ng'eyita mu estates office ye girinako obuvunaanyizibwa. Mu Uganda
bw'ogenda okitunuulira bwe tugamba nti ettaka lya Mailo lyeriva oba lyerizingamya enkulaakulana tuwe kyakulabirako nti buli kyapa ekigenda okukyusibwa mu land office kisasula gwe tuyita stamp duty that 1.5 of the value ate nga gavumenti yegereka value y'ettaka lino bwe n'oba ettaka lyo waliguze miliyoni tugeze 10 gavumenti erina eddembe okugamba nti value y'ettaka lyo ya miliyoni 5 era omusolo kwe tubeesingira okugira nti oyinza okwesanga nti gavumenti emu kwekyapa kimu ekisooloozezaako stamp duty emirundi 6 kubanga kikyusiza emikono bantu 6 nga bagenda bakigula. Kaakati obuzibu bwa Mailo si kuba nti muntu alina ekyapa, obuzibu bwa Mailo kuba nti azze n'ekyapa azze n'agamba nti abasenze abaliko baveeko. Ate era tewali njawulo na muntu alina kyapa kya freehold kubanga gavumenti yebigaba, naye boogera ku byapa bya Mailo naye teboogera ku byapa bya freehold kubanga ekyapa kya Mailo ky'olina kirina omugaso gwe gumu era kikola nga kye kimu n'ekyapa ekya freehold. Enjawulo eriwo nti kino ekya Mailo okijja ku muntu eyali alina ekyapa ekyo oba nannyini. Freehold ogijja mu gavumenti. Ate era ne gavumenti yennyini era naye egaba ziriizi. Kakati tulina okwebuuza nti obuzibu buvaawa. Obwakabaka buzze bukirambulula emirerembe wa we giva ku ttaka. Titweyongedde omuwendo, abantu abaali miliyoni 5 kati tuli miliyoni ezisoba 4. Ab'eŋŋanda okulwanira ettaka. Bakadde bwabwe baleka ettaka, mukadde yaleka ika 10, abaana n'abazzukulu bali 50, bonna balwanira ika 10. Poliisi y'emu ku basinze okulya enguzi ku nsonga z'okubikkirira abagagga. Nti obuzibu bwe buli nti omuntu ajja n'asiima ettaka ddala abantu abalina ssente n'agamba nannyini kyapa nti nze kimpe kigende mu mannya gange nze nja bakolako. So nga ate etteeka lyogera kirala. Etteeka ligamba nti omuntu yenna bw'agula ekyapa kya Mailo oba ekyapa kyonna si kya Mailo kyokka, bw'agula ekyapa nga tawadde mukisa eri abasenze okusooka okwegula, ekyapa ekyo akigula n'abasenze baakwo. Nti mu luzungu kye twandiyise nti you buy the land subject to the unregistered interests on the land. Therefore omuntu wagula ekyapa oba ettaka n'afuna ekyapa mu mannya ge, abasenze alina obbalekako. Kakati ensonga era endala bwe tulina okubuuza ye bannange, omusenze y'ani? Omusenze y'ani? Era etteeka likirambulula bulungi. Waliwo obuzibu nti emabegako twali tetusobola kwawula omusenze ajja atya ku ttaka lyo ku kyapa kyo okuba nti nno akkirizibwa. Etteeka litugamba nti omuntu okuba nga oli mwa kibanja gwe twandiyise sikoota oba tenanti omutuufu, olina okuba nga wajja ku ttaka eryo emyaka 12 nga constitution ya 1995 tenajja mu nkola. Kiba kitegeeza nti tulina okuddeyo ne tubala emyaka 12 gyegyo tuba tubala 1983, tolina okuba nga wajja ku ttaka eryo okuba ow'ekibanja omutuufu ku ttaka lya Mailo. Ate ekyewuunyisa nti amateeka gano bwe bamala okugamba nti tokkirizibwa, nannyini kyapa takkirizibwa kujja musenze ku ttaka, tebaddayo kusomera buwaayiro buli bo bennyini bwe baleetamu ne babuteeka mateeka, kubanga tebwalimu ne bakola ennongoosereza mu 2004 ne mu 2010 okuleetamu obuwaayiro obwo. Kati oyinza okwesanga omuntu alina endagaano eya 2019 ng'agamba yagula ekibanja, amateeka okuggyako nga nannyini ttaka yakuteereddeko omukono nti okkirizibwa okuba n'ekibanja ku ttaka lyange, genda maaso okigule. Awo osobola okuba n'endagaano ey'enkumi 2.
naye abantu batuula eri mu ofiisi z'abachairman ne bakola endagaano ne bamaliriza ne bagamba nze ndi wa kibanja mu myaka 2 emabega, naye etteeka likugamba tolina okuba nga wajjako ekitone nnyo mu 1983. Kakati nga tetunnabagenda na munda odito zaani kyapa kya Mailo, kyapa kya freehold. Mailo Land ntuufu ate abasenze tulina okunoonya y'omusenze yaani. Nze nsuubira ebibuuzo ebyo bwe tuba tubizzeemu nga bwe mbizzeemu tujja kumanya era tetujja kugwa mu nsobi, kubanga abantu b'ebibanja abasinga be mulaba bagoba ku ttaka agenda okuleeta endagaano nga bagikolera wa chairman ng'endagaano ya myaka 2 emabega. Kyokka ng'endagaano eyandibadde ekola yeeyo gye tugamba nti nannyini ttaka ng'akukkiriza, bw'aba takukkiriza nga weereetako nga kyesenza oba ng'oli weesenzaako ku ttaka lye, olina okuba nga wajjako ekitone nnyo mu 1983. Kakati ate etteeka lino lyennyini lye baleeta 24 ne 210 ligamba akawaayiro ke mulina okwetegereza ti singa ow'ekibanja atunda ekibanja nga tawadde nannyini ttaka mukisa kusooka kwegula. Ndowooza mpulikika bulungi. Singa nnyina ekibanja ne nsalawo nkiguze ow'ekitiibwa Kawuki pakyakulabirako, ow'ekitiibwa Kawuki ne tukola endagaano nga nannyini ttaka alina ekyapa tetumuwadde mukisa gusooka okwegula, etteeka eryaleetebwa mu 2010 ligamba nti gwe ow'ekibanja oba ogizza omusango era okuba osobola okusibwa, ate n'ekibanja kikuggibwako ettaka ne liddira nannyini ttaka. Bwe tuba nga tutegedde amateeka g'ettaka, bwe tujja okutegeera nti obuzibu tebuli ku Mailo Land, obuzibu buli mu systems ze tukola ki? Nti bagamba nti ebyapa bya Mailo babifera n'ebyapa bya Mailo babiferera wa era ebikyamu. Osanga omuntu omu osanga ettaka limu nga lirina ebyapa 2 ebya Mailo, naye ng'ate ebyapa ebyo bivudde mu Land Office, Ministry ya Lands, gavumenti lyerinako obuvunaanyizibwa. So kati obuzibu buvaawa ku kyapa kya Mailo oba ku gavumenti yennyini n'enteekateeka gy'erina mu ofiisi yaazo. Nsuubira nti nno ebintu ebyo bwe tuba tumaze obyekenneenya tujja kukkiriziganya nti obuzibu tebuva ku ttaka lya Mailo. Obuzibu buva ku bantu ssekinnoomu afuna ekyapa n'agamba abo abasenze mu bampe nze nja bakolako. Ye n'atatunuulira bwakubaliyirira ssente wabula n'atunuulira kyakubajjako ku ttaka kubanga ye ettaka ayagala likozesa, naye ate n'agenda mu maaso n'okubasengulako ng'ate akozesa poliisi eri mu mikono gya gavumenti. Nsuubira nti we tufuna ebintu ebyo ne tubitegeera bulungi tujja kutegeera Mailo kye ki. Mailo nga gy'eva tubalaze nti abantu abaaweebwa ettaka mu ndagaano y'1900 tebaasukka na 2 bw'osoma endagaano eyo, kubanga omuntu omu bamuwanga square miles 10, omulala ne bamuwa square miles 2, naye wenjogerera ng'ogenze mu Land Office ebyapa bisukka ne mu miliyoni 2. Era abantu abalina ettaka bebasinga ate baazigula ku ssente zaabwe. So kati bw'ojjawo ettaka lya Mailo ogenda kuleeta kika ki? Ogenda kuleeta freehold ebedda mu Mailo, ate nga freehold terina njawulo na kyapa kya Mailo. Era omuntu aba akirina era naye waddembe ogenda okugobako abasenze. Tubalaba ekiboga eyo bagobako abantu, tubalaba era kubanga ebyapa bya freehold gye baasinga obikola. Ate ng'ebyapa bya freehold ebyo nabyo ate biva mu Mailo akenda ezirina okuba eza Buganda mwe babijja. Kakati tulina okukkiriziganya era naffe ne tugamba ne tweyunga nandibadde nkiyita ntya, tweyunge ku bantu abo abalwanirira nti ettaka lya Mailo teririna buzibu era ebyapa bya Mailo tebirina buzibu. Obuzibu buli ku bantu ssekinnoomu ajja n'agamba nti nze linguze abo nja bakolako ate sijja bawa wadde n'ekikumi. Ndowooza nti ebigambo byange ebyo
nsuubira okujjako nga waliwo ayina kyatategedde bulungi oba kyasobola okubuuza, ensonga zange ezo zijjayo ki Mailo kyetegeeza. Bwe twali tutandika ettaka lya Mailo lino mu ndagaano y'Olukumi mbawa ku background akatono, era emirembe we gisinga okuba nti bwe bamala okugaba ettaka eryo wakati baleeta etteeka ly'okusaveeyinga, omuntu ng'afuna ekyapa kye twayitanga provisional certificate nti mwami Twaha bamuwadde ettaka yiika 10 mukono, ng'afuna ekyapa kye tuyita provisional certificate. We bajjanga ne balikuba ng'afuna gye tuyita final certificate. Bwe twava mu final certificate okwongera okwa identifying ettaka, twagenda mu system gye tuyita MRV, Mailo Register Volume. Gavumenti yennyini yezeekyusa ettaka lino n'egamba nti kati tugende mu system ya block and plot mwe tutambulira kati. Kyandibadde kirungi nti omuntu w'obanga okaayana ku nsonga z'ettaka olina okutegeera genesis ettaka lize litya okubeera nga bwe liri ku budde buno. Neeyanziza omukisa guno, nsuubira nti ensonga zinabadde nategese ku ttaka lya Mailo zijjeyo bulungi. Ensonga endala era ereese obuzibu ku ttaka lya Mailo gye mbadde neerabidde y'ensonga y'aba property masters ne ba property agents be baleese obuzibu nti bayingidde mu ttaka ng'ettaka liriko abasenze ne baligula ne batandika n'odditunda ng'ate ne nannyini ttaka tebamusasudde, ne babeera nga balina enkaayana wakati w'abaguzizza n'abasenze ne baba nga ensonga tebazimalirizza. Kaakati eyo nayo nsonga nkulu nnyo erina okutunuulirwa. Ba property agents bano be bamu ku baleese obuzibu mu ttaka. So mukama wange neeyanzizza omukisa guno, nsuubira nti ensonga nzirambuludde bulungi okuggyako nga wanaabaayo ensonga yonna etategerekese bulungi eyeetaaga okuddamu oba ku nsonga y'amateeka. Neeyanzizza nnyo, neeyanzeege.